osooka obe nga osoma ebyawandiikibwa bino bijja kuyambako mu tulotwo tugenda okuba nga ate ofuna olunaku olwaleero. Zabbuli 8 bino ebyawandiikibwa bigenda kuba nga ate bikuyamba nga tonaba kubaako ate tulotwo ofuna. Zabbuli 8 egambawo eti I will both lay down in peace and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Kabasomere mu Luganda. Zabbuli 8 egambawo eti soma nnyo. Mu butatya naagalamiranga ne neebaka kubanga gwe wekka Mukama ontuusa mu mirembe. Kale ndowooza mu butatya ebibadde bikutiisa ekiro, ebibadde bijjira mu birooto byonna tebigenda kubanga ate biraba omukisa kubanga ogenda kugalamira Mukama agenda kubanga ate ali naawe olunaku olwaleero. Kale tugende mu Zabbuli 33:8 ate tulabe nga tonaba kubanga weebaka sooka osome ebyawandiikibwa bino obisabiremu ate Mukama ajja kubanga ate akuwa otulo otulungi mu linnya erya Yesu. Zabbuli 33:8 agamba ati let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in aware of him. Zabbuli 33:8 egamba bw'eti ensi zonna zityenga Mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga. Kale byonna ebibadde bikusumbuwa ekiro, ebibadde bikutawaanya bigenda kankana olw'amaanyi ga Katonda n'ekitiibwa kya Katonda. Ensi yonna etya Mukama ate nsuubira tewali kyonna kigenda kuba nga kikusumbuwa mu tulooto. Amaanyi ga Katonda weegali okuba nga ate gakukuuma. Abafiripi 4:7 nakyo ekyawandiikibwa ndowooza kijja kuba nga ate kikukolera. Philippians chapter 4 njagala obe nga otuutuuka speed. Philippians chapter 4 and verse 7 to 8. Philippians 4:7 and 7 to 8 badde kinatuukawo. Kale ntuuseewo Abafiripi 4:7 mpaka 8 agambye waati. And the peace of God will surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. 8. Finally, brethren, whatever things are true, Philippians, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything, meditate on those things. Abafiripi 4:7 ogamba n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Olw'omunaana ebisigaddeyo abooluganda, eby'amazima byonna, ebisaanira ekitiibwa kyonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. Kale ekiro ky'olunaku olwaleero emirembe gya Katonda n'okutegeera kwonna kujja kuba nga ate kukuuma emitima gyammwe, ate kukuume n'endowooza zammwe mu Kristo Yesu. Tewali ndowooza zonna zitali za bwa Katonda ezigenda okuba nga teziyingira obwongo bwo, ezigenda okuba nga teziyingira emitima gyammwe. Ekiro kino nga weebaka ogenda kuba nga olowooza ku bintu eby'amazima,
ebintu ebiri noble, ebintu ate ebiri just, ebintu ebiri pure, ebintu ebiri lovely, ebyo byonna ate byogenda okuba nga ate obirowoozaako ebijjudde ekitiibwa kya Katonda by'oba ogenda kuba ng'ofumiitirizaako mu kiro ky'olunaku olwaleero. Finally nga tumaliriza Zabbuli 91 ate okutandikirawo paka ku lunyiriri olwokubiri kye tugenda okuba nga ate tumaliriza ekiro ky'olunaku olwaleero ate tukuleke weebake. Kale Zabbuli 91 agamba nti he who dwells in the secret place of the Most High, I shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Zabbuli 91 n'olunyiriri olusooka lugamba bwenti: atuula mu kifo eky'ekyama eky'oyo ali waggulu ennyo, ye anaabeeranga wansi w'ekisiikirize atuula mu kifo eky'ekyama eky'oyo ali waggulu ennyo, ye anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. Olwokubiri, naayogeranga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Kale ekiro ky'olunaku olwaleero Mukama gw'oba weesiga, Mukama kye kiddukiro kyo era ojja kubeera wansi w'ebiwawaatiro by'oyo muyinza w'ebintu byonna. Teri kibi kyonna, teri ndowooza zonna, teri maanyi gonna ga kizikiza, teri mipango gy'omu bisitaani newankubadde abalogo abasamize abali abasuze ku byoto abagenda okuba nga ate bakujja wansi w'omukono gw'omuyinza w'ebintu byonna. Omutima gwo gujja kuba nga ate gukuumibwa n'endowooza zo zijja kuba nga ate zigaadingibwa mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kyekyo ekigambo ky'ekiro ky'olunaku olwaleero nga tonaaba kuba nga weebaka, ebigambo ebyo bisome obifumiitirizeeko ate oba osobola obisabiremu Mukama ajja kuba nga ate akuwa omukisa. Mpira Jamil nze abaddewo okuba nga nkutwalira mu maaso, naalo nga abaddewo okuba nga akusomera Bayibuli y'Oluganda ate nga akusikira ekifaananyi ekyo. Alinsa Hotel ekya ku makya, itirayo ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Ndowooza abadde mu weekend ka breakfast byonna bijja kuba nga ate babikutuusaako. Mpira Jamil twagaliza ekiro ekirungi, tusule bulungi, mweraba.